Tekisangika abakazi abasinga basirika. Era emu ku nsonga lwaki omuze guno gulemeddewo naddala mu woofiisi gano ag'abakungu. Kubanga abantu ababeera mu kintu kino teboogera. Mufaananyi omukyala bamuyita Wangayi Mathayo Kenya. Bali bamusindikira, bannabyabufuzi bamusindikira abantu kadaala agayaaye ne gamulwepinga. Naye yagamba bandepinze. Nga bali baga nedda toyogera gamba bageza naga nedda. Era kakati nkibulidde mwami wange ye yabasalawo oba mbonerezebwa oba sibonerezebwa ne kino kyabaddewo and I owe it to my family. I owe it to the Kenyans. Sheebah kye yakoze kirungi nnyo kuba yavuddeyo. Omuntu ayeewaayo akwate Sheebah eyo gy'abeera ku kyalo aba yakakwata abakazi bameka nga teboogedde. Ekisooka mpuliddeyo abantu abagamba nti abawala bano bambala bubi. Nze Betty Nambooze sambala nkunamye obulamu bwange. Ngezaako by and large okwambala ng'omukazi omunnayuganda mu mbeera eriwo. Nti kati waliwo embeera ezeewo. Ne bwe mba njagala nnyo kati katugambe okwambala boarding, sisobola kulinnya nnyonyi njigenderemu nga nkiikirira Uganda. Oba wano mu paalamenti nti buli kaseera manyi obwerende bwaki bwa woofiisi. Naye ng'ekyo kimaze. Omuntu bw'agamba nti nabadde nkwata omuwala oba namukutte kuba ayambala bubi, ssebo njagala kukubuuza. Kati eka obwana bw'obuwere obuto bw'osanga nga buli bwereere bunaaba. Obwana bwo obuluusa obubweirawo ne katayambala mpale. Nga gwe taata maama waataliwo ng'osobola n'okunazwa abaana b'abawala. Kyogamba gwe kyotegeeza gwe tolaba kubwerere bwa mukazi nti buli mukazi yenna bw'omulaba obwerere bwe olwo mubuukire. Ssebo tukubuuza bw'agamba nti bano abakyala babakwate kubanga bayambala empale ne batusomooza simanyi bayambala mini. Kati nkubuuza embuzi zaffe zo tuzambaza empale nazo n'embizi n'embwa. Kati gwe osaana kusibwa. Ekibonerezo ekinene nnyo abalala bategerereko. Era ffe tetusobola kugamba nti Sheebah yamusonyiye nedda. Tugenda nakiteekinga ono nga ba MP abakyala. Twagala poliisi. Poliisi bulijjo eraba ebintu ku intaneti n'ebinoonyerezaako n'ekwata. Abapoliisi ku ssaawa eno mbasuubira kubanga mwagenze dda wa Sheebah mumuddaabirize. Ekisooka ayagala kujjanjabibwa. Abantu bangi tebamanyi nti nno torture eyo bwetyo. In fact it's social harassment. Omuntu bw'agifuna aba alina ogenda mu bakansalas. Kikolwa kibi nnyo asobola okuvaawo n'atamwa abasajja bonna mu nsi muwala muto. Bano bantu baffe bayimbi. World over abayimbi bazina amazina agajjukiza abagwenyufu bibasirikidde. Niba abayimbi baba basomesa abagwanga. Responsibility y'okweyisa obulungi teba ku munno eba kugwe. Discipline must be yours. Tosonga nga bwetyo nakikoze nabbye kubanga kino singa kati ababba tetubagamba nti yabbye naga nabbye kuba sirina ssente ndi mwavu. Nabbye kubanga simanyi nedda ekyo tekijjaawo musango. In fact mu Uganda tulina etteeka eribonereza abambadde mu ngeri y'ekiseebo. Bw'omulaba n'ogamba nti ono ayitiriza okutujjamu ng'ayambadde buli muwabire ku poliisi. Era poliisi emuyite erabe oba ayambadde mu ngeri ya kiseegu eyogerwako mu mateeka. Naye ng'ebintu ebyo abasajja bakagwa ensonyi beekwasa byekwase. Nze kyemmanyi ku basajja ng'owange ate bw'alaba omukazi ayambadde mini aba takyayagalira ddala.